Ethiopia erumiriza eggwanga lya Misiri ne Eritrea olw'okubeera n'omukono mu bukuubagano obuli mu nsi yaabwe. Kino kiddiridde okulwanagana mu ggwanga lya Ethiopia okweyongera nga ssabbiiti ewedde bannansi 55 be baalusuulamu akaba poliisi bwe yali egumbulula abantu abaali bakuŋŋaanye okusabira eggwanga. Okusinziira ku minisita w'ebyamawulire mu Ethiopia, Getachew Reda, kigambibwa nti Misiri ne Eritrea bivujjirira ensimbi n'ebyokulwanyisa eri obubinja obuli ku ludda oluvuganya gavumenti y'Ethiopia. Kino kireeseewo okulangirira embeera ey'obunkeeke nga kati poliisi n'amagye biyiiriddwa buli wamu okusobola okutangira okwekalakaasa, ng'embeera eno yaakubeerawo okumalira ddala ebbanga lya myezi 6. Minisita Getachew ng'ayogerako eri bannamawulire ategeezezza nti Eritrea ne Misiri okuvujjirira ensimbi n'ebyokulwanyisa eri oludda oluvuganya gavumenti kyekuusa ku nkaayana eziriwo wakati w'amawanga gano nga Ethiopia yalemesa Misiri okuzimba ebbibiro ku mugga Nile okuva e Ethiopia okudda e Misiri, ate ng'erina obukuubagano bw'ensalo ezibaawula ku ggwanga lya Eritrea. Okulwanagana kuno kwatandika omwaka oguwedde kwakafiiramu abantu abasukka mu 5 ng'akabasa kaava ku gavumenti y'Ethiopia okuvaayo n'erangirira nga bwe yali egenda okugaziya ekibuga Addis Ababa okutuuka mu Oromia, kyokka nga Oromia ye wasinga okulimu emmere eriibwa bannansi b'eggwanga eryo. This is Kingdom TV.